wekiri. Mu mawulire agakagwawo breaking news ensonga zongedde okubanga zitabuka wenjogerera gwampuliriza ng'eggwanga lya America limaze okubanga liyisa okulabula eri bannansi baalyo abali mu ggwanga lya Uganda ko n'abo abasuubira okutambula essaawa yonna okuyingira eggwanga lya Uganda bayisizza kye tuyita security alert nga balabula nti gwe wenna munnansi w'eggwanga lya America ng'obeera mu ggwanga lya Uganda oba ng'osuubira okutambula ogenda mu ggwanga lya Uganda bakugamba nti essaawa yonna embeera yandiba ng'egenda kutabuka. Ggwanga lya America limaze okubanga liyisa okulabula wenjogerera ng'ebintu bitandise okubanga bitabuka n'ebyama bitandise okubanga bivaayo oluvannyuma lw'okutuzako internet wano ku mukuto gwa Redison TV ffe ne tubakana n'ogwaffe ogw'okubeera nga tukufeffettera tukuseka ebyo byonna by'obadde tonaba kubanga omanya ebimu ku ebyo bye walabye tugenda bikwongera wayinza okuba waliwo ataabirabye ate osobola okuba ng'otambuza message etuuke ku buli munnayuganda yenna gy'asinziira ogenda maaso n'okubanga agoberera wuliriza. Waliwo ezimu ku results ezafulumye oba ezalangiddwa omukulu Simon Byabakama Mujenyi kyokka nga tugenza okukizuula okunoonya ku declaration forms ezimu nga ziragira ddala obubbi obutandise okubanga bweyoleka era nga bigambibwa okuba nti bino egimu ku mikutu gy'amawulire egy'amaanyi okwetoolola ensi yonna baamaze dde okubanga bategeera ebituufu ebigenda maaso n'okubaawo ng'oggyeko ekyokusalako ab'ebyokwerinda okusalako ekikomera kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byonna by'oyinza okubanga wategedde ne by'otannaba kubanga otegeera. Omukulu oyo gw'olaba y'omu ku bapoliisi abaalumbye amaka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyabaddewo ngenda bikugamba n'omukuumi we agambibwa okuba nti yakubiddwa amasasi n'afiirawo byonna ngenda kubeera nga mbikutegeeza. Wabula nga sinnagenda eyo nkugambye eggwanga lya America limaze okuba nga liyisa ekiragiro eri abatuuze baalyo abasuubira okutambula okugenda mu ggwanga lya Uganda ko n'abo abawangalira mu ggwanga lya Uganda abasobola muveeyo abatannagendayo temugendayo. Ngenda kukusomera ekiwandiiko ogenda kutya. Nfunye ezimu ku declaration forms eziraga ebintu enjawukana eri wakati w'ebintu Simon Byabakama byasoma n'ebimu ku ebyo ebyali ku polling stations oba polling areas ezimu nga kyokka bye basoma byawukanira ddala ku ebyo ebirabiddwako. Wenjogerera ng'ezimu polling stations obululu obwaliyo bwetwogerera nga tebukyasomebwa oba we baatuukidde okulangirira nga bo tebukyasomebwa. Bino byonna ngenda kubeera nga mbikunnyonnyola kubanga wakati nga internet teriiko tusobodde okutambula ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Nze kennyini Redison TV ne ttiimu yaffe tusobodde okutambula ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo newankubadde tufunyeemu challenges wabula bye tusobodde okuŋŋanyayo ebitonotono tugenda kubeera nga tubikutuusaako. Waliwo polling stations ezimu ng'abasirikale baalinga abawaliriza abantu okulonda abantu be baagala oba olyawo ebimu twabikwata tugenda kubeera nga tubikutuusaako. Waliwo ebitundu by'eggwanga ebimu ebirabiddwako ng'abantu balabika batandise okwekumamu omuliro, balabika batandise okwekandagga, balabika batandise okwekalakaasa kubanga baali bamanyi bulungi nnyo bye baalangirira kyokka ate abasajja bagenza okuwulira Byabakama byasoma nga tebirina we bikwataganira n'ebyo bo bye baawulira ku polling stations kwe baalondera. Waliwo polling stations ezimu ze twagwako nga tekuli mulonzi wabula ate ng'ekyewuunyisa kuliko abasirikale. Kino twakikola nga omulimu tugwewadde nga Redison Media wakati nga internet teriiko ne tugamba ffe katutambule bino n'ebirala tugende maaso okuba nga tubisakira bannayuganda oluvannyuma we tunaafuna access ku internet tubeere nga tubibaweereza. Ekiro ekikesisa olunaku olwaliro internet ebadde tennaddako bannayuganda abasinga obungi balabiddwako balinga abali ku internet mu ngeri eya Robert Dobb style wabula awayise eddakiika ntono nnyo ne internet neddizibwako. Kakati wenjogerera waliwo n'akatambi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ke yatadde ng'alina by'ategeeza bannayuganda era ebyo nabyo ngenda kubeera nga mbikuwa nga bulijjo era nga bw'okimanyi nti ku mukuto gwa Redison TV tubeerawo kutuusaako buli kimu kye weetaaga ogenda maaso n'okuba ng'omanya. Waliwo akatambi ke njagala owulirize bulungi nnyo ngenda kakulaga nga kano kalaga ebituufu era ng'akatambi kano kalagira ddala nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangudde akalulu n'ebitundu nga 69 ku buli 100 wabula results ezabadde eza General Yoweri Kaguta Museveni zennyini ze baakutte ne bawa Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku katambi kano kakoze saturations era nga n'egimu ku mikutu egy'amaanyi bagenze mu maaso n'okubanga bakateekayo. Kkiriza tujjewo akalango kano kamu nzije nkuwe bino ate oluvannyuma tugende mu field tubeere nga tukutuusako kiki ekiri ku ground. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.
Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Sebambulidde Patrick nze mbeerawo okubeera nga nkutuusako update ku update ago ge tuba tukuŋŋaanyiriza ate ne tuba nga tugakuwa nga sinaba kubanga ngenda wala mukkirize mbategeeze ku nsonga ezimu. Bannange ku mukutu guno nga Red Zone Media twagezaako okukola kaweefube waffe okulaba nga tukikola nga naffe wekiri nti mumanyi bulungi nnyo omukutu guno kiki kye gukola. Twatambula okwetolola ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo naddala ku lunaku olw'okulonda wabula ezimu ku challenges ze twafuna ngenda kujja mbere nga nziba nnyonnyola essimu zaatwalibwa ne ssente enkalu ne zitwalibwa. Eyo ensonga ngenda kujja nginnyonnyole naye ng'ekindeese kubawa mawulire. Ebyo bye tuzze tukuŋŋaanyaamu ebitonotono ne bye tukyagenda maaso n'okusunsula tugenda kujja tubibatuuseeko singa tunaaba tukyayina akakisa ka access ku internet. Beera ku mukutu guno era nja kukusaba atanaba kubanga osubscribinga ng'ovudde ku vidiyo eno kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadde ka notification kajja kukuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya bwe tuba nga tutaddeyo. Nja kukusaba osharinga vidiyo eno ogituuse ku mulala kwata link iteeke mu WhatsApp groups ez'enjawulo bw'oba nga tosobola ekyo waakiri vidiyo giwe ekigalo oteekeko ne comment kubanga ebyo bye bigiyambako okugenda maaso n'okubanga etambula. Nze nkutuuseeko byonna bye tukuŋŋaanyiriza by'olabyeko ne by'obadde tonnalabako kubanga bannayuganda bangi babadde mu nzikiza nga internet yaggiddwako. Wakati mu mbeera eyo waliwo ebitundu bingi nnyo ebirabiddwako ng'abantu balabika batandise okuba nga abaagala okwegugunga newankubadde mu kibuga wakati ne mu bitundu ebirala eby'enjawulo bangi battiddwa. Ennamba z'abantu ettiddwa ennamba tebannaba kubanga bakuwa figures entuufu wabula naffe tukyagenda maaso n'okukola okunoonyereza ddala nnamba abantu bali bameka abaakattibwa, bantu bali bameka abaakasibwa. Gwe mulimu gwe twolekedde ogenda maaso n'okubanga tukutuusaako. Bino nno bigenza okujja era ey'embeera egenza okutuukawo. Njagala okutegeeza nti ezimu ku districts ez'enjawulo ngenda kuwa ebigambo bya president byayogedde era naye n'akonfaminga ku nsonga eno. Mu zimu ku districts ez'enjawulo abantu baatandikirawo okwekalakaasa ku lunaku lw'okulonda oluvannyuma lw'okulaba ebirumira mu kulonda kwennyini nga tekunnaba na kuggwa. Mu bitundu by'emukono okwekalakasa kwabadde era kwabadde sinziggu nnyo waliwo abaakufiiriddemu. Tukyagenda maaso n'okonfaminga ennamba. Mu bitundu by'eruweero waliwo okwekalakasa okwabaddeyo waliwo abaabifiiriddemu. Mu bitundu by'Emityana waliwo okwekalakasa okwabaddeyo. Simanyi wenjogerera mbeera ki eriyo naye nkugambye oluva ku vidiyo eno gwenzirako omulimu gwa kufeffetta ebintu bitambula bitya. Mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga erya Uganda okwekalakaasa kubadde kukyagenda maaso ne mu kibuga Kampala waawuliddwayo amasasi. Mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero mu bitundu by'e Nakawuka nayiseyokko ng'embeera ya bunkenke era waliwo amasasi agaawuliddwako. Waliwo akatambi wano kennina bino byabadde Nansana gye buvuddeko era nga na bano baabadde balaga butali bumatifu bwabwe n'embeera nga bwe yabadde etambula. Wakiri. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Bannange njagala mutambuze vidiyo eno atasobola kukwata linki kugisharinga nja kukusaba vidiyo giwe ekigalo. Nga bwe ntera okugamba nti gy'okoma okulikinga gy'okoma okuteekako comment oba oyambyeko nnyo information okubanga etambula. Bino byonna tugenda kuba tubikutuusaako. Embeera kumanya yabadde ya bunkenke waliwo abaalabiddwako batwalibwa ng'ente. Abo boolaba baabadde bannayuganda okuva mu bitundu ebyenjawulo ebitannaba kubanga bikakasibwa naye nga ky'obomanya byabadde mu Uganda. Ate nkugambye oluva ku vidiyo eno ngenda kutalaaga kitundu ku kitundu bye tuyinako access tubeere nga tukufeffettera mbeera ki nga bweyimiridde. Bannayuganda bawera nkolokooto ebintu bino tebinnaggwa. Internet yaddiziddwako wabula nga tukyayina access ku internet omanya biki bigenda kuddako. Tetumanyi oba internet banaddamu ne bagijjako nga tukyagirinako access. Nze ne ttiimu yange ya Red Zone TV
tugenda kuba tukufeffettera buli kimu tukikutuuseeko. Kakati nja kukusaba gwe atanaba kubanga osubscribinga kikole obeere ng'otambula naffe ensonga zitambulire ddala bulungi nnyo. Nga sinaba kubanga ngenda eyo ngenda kusooka nkuwe ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogedde mu kiro ekikesera olunaku olwaleero, era ebigambo bino yabyogedde ne bitambula. Bannayuganda nkakasa naawe wampuliriza wabiwuliddeko. Nga sinnakuwa Amerika kiki kyeyogedde, njagala owulirize Pulezidenti bw'agambye. Bannayuganda bannange, nze Kyagulanyi Ssentamu Robert, abasinga bwe mmanyi nga Bobi Wine. Era ng'olwaleero lwa 6 ennaku z'omwezi 17 mwezi gwa January omwaka 2026. Mbadde mu house arrest nze ne mukyala wange okuva ng'ennaku z'omwezi 15 lwe twalonda, naye ng'olunaku lwakyo ekiro twalumbiddwa abasirikale nga bali wamu n'abantu bangi abatategerekeka kubanga tebabadde mu byamagye, babadde mu ngoye za bulijjo, era ne bafuna amadaala ne balinnya ku kikomera kyaffe ne basalako amasannyalaze ne basalako ne kamera zaffe zonna. Ebyo nga bigenda maaso badde bayambibwako ennyonyi ey'ekika kya namunkanga helicopter ng'erina ekitaala kyekibamulisiza byonna bye bakola. Mu bulumbaganyi obwo nasobodde okweyisa obukodyo ne neemulula ne ntoloka mu maka gange, naye era nga kimanyi ne kati bali mu kunnoonya, naye ne bw'aba bankutte oba ne bakola kyonna kye baagala, njagala okwogera bino ebigambo eri mmwe bannayuganda bannange. Okusookera ddala tugaana tuwakanya byonna mwami by'Abakama n'akakiiko ke ak'ebyokulonda bye bali mu kulangirira, kubanga bifu biri fake, tebirina ngeri gye bikwataganamu na byabaddeemu polling station byalondeddwa, tebirina ngeri gye bifaanaganamu na biri ku declaration forms ze twajje mu bitundu ebisinga okwetooloola eggwanga. Bye basoma bifu, tebalina bwe babijja, bagezaako kubba akalulu k'Abannayuganda oluvannyuma lw'okujjako internet, oluvannyuma lw'okukwata ne bawamba ba agenti baffe abasinga obungi, n'oluvannyuma lw'okupakira obululu ogezaako okubba naye ne bigaana ne basalawo kati bakyusize ddala results bo basome ebyabwe. Twagala okubiwakanya n'okubyesambajja era n'okukunga Bannayuganda bonna babigaane kubanga si bituufu. Njagala n'okusitula eddoboozi eri bannamawulire abo abatadde essiira n'ogezaako okubuzaabuza obwongo bw'Abannayuganda babateeke erubowa omwami by'Abakama byali mu kusoma, naye nga ensi eri ku muliro, okwekalakaasa kujjudde eggwanga lyonna, era bannansi bangi bakubiddwa amasasi, abapoliisi n'abamagye, okugeza ku lunaku lw'okulonda kwennyini ewa Honorable Mwanga Kivumbi, abapoliisi bakuba abantu 10 amasasi ne babatta mu nnyumba ya Honorable Mwanga Kivumbi. Emukono basse abantu 4, eBwayise basse abantu 4, eMakindye basse abantu 3. Tukyalinze okumanya abantu bameka abatuufu abatidde oba abatuusiddwako ekisago, Ekayunga ne Lweru. Bino byonna babisirikiridde kubanga internet teriiko. Twagala okunga Bannayuganda mwenna okuwakanya n'okusambajja bino byonna by'Abakama byagamba kubanga si kye mwaloze, si ge mazima agavudde gye balondera. Twagala n'okubasaba okusigala nga mubiwakanya, muzimbire ku magulu gammwe paka nga bakoze ekituufu. Tubanja okuzaako internet, tubanja okumakinga sure nti DR forms entuufu ne district tally sheets entuufu zibeere uploaded oba basiteeke ku mutimbagano. Bannayuganda bonna balabe ekituufu, bagoberere akalulu nga bwe katambudde, so si bino ebyokubusaabusa. Tukyali bagumu, tubiwakanya era tubanja obuwanguzi bwaffe ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Yes, bye bigambo ebyayogeddwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, era mu bigambo bye ndowooza obulidde bulungi nnyo akugambye tuwakanya, akomye okuvumirira wabula tuwakanya ebyo ebyakoleddwa n'ebyalangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda. Kati ndowooza yetti esembayo, yekke esembayo kubanga kyali nti Kanoonye genda kupa mu Kulaale, Kalonde genda ku polling station osula Kaluluko, Kakuume yimirira meters 20 era ekyo njagala okutegeeza Bannayuganda baakikola. Wano ku Red Zone TV twatambula nga tumonitalinga kintu ekyo n'okulaga abantu mita 2 zikomawa. Akati
abanje singa kaba kabbiddwa kyekyogerebwa olunaku olwalira kyekigenda mu maaso. Njagala okutegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu mu statement ze asinzidde gye yasinzidde n'ategeeza nti awakanya ne sekuwakanya yenna ebigambo ebyo, era nga ne mu yasabira akalulu mu kampeyini yakyogerako n'agamba nti byabakama tajja kutulangirira, temulinda byabakama kulangirira bifu byabwe, wabula mumanye ekyokukola. Byabakama si agenda okulangirira akalulu kano, agenda okutuuka okulangirira ebibi ebyababbi nga namwe mulina ansa. Mbasaba mbere ne calculator presidential candidate obululu buli omu bwafunye kuva ku kakati embeera bwetyo bwekyali. Omukutu oli ku gwa Red Zone TV wanjogerera ng'embeera ekyagenda maaso n'okubanga yennyamiza, embeera ekyagenda maaso n'okubanga etiisa, era njagala okutegeeza nti buli kimu tugendagenda maaso n'okubanga tukikutuusaako. Wenjogerera ng'ebintu bitandise okubanga bitabuka. Okumanya ebintu bitabuse, waliwo ezimu ku DR forms oba ezigambibwa okuba nti DR forms ezitambuzibwa oba ezatandise okubanga zirabwako nga ziraga kyabasajja bano ebintu bye basomye oba bye balangiridde bikyalimu ebirumira. Nga sinagenda eyo njagala kukulaga DR form eno. Eno DR form gy'olaba yavudde mu bitundu by'e Wakiso, Kira Municipality, Wakiso code 052, Kira Municipality code 284. Sub-county municipal division Bweyogerere division, era nga Bweyogerere ward 001 polling station bagita Kazinga main. Omuntu omu yakutte declaration form eno, olaba we byatambudde. Robert Kyagulanyi Ssentamu yawanguddewo n'obululu 1019, abalala bafunyeewo 00000. Mugisha Muntu yafunyeewo kamu, Mubaraka Munyago yafunyeewo kamu, Nathan Nandalama Fabi nafunawo bubiri, Museveni nafunawo 3 mu kamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu nafunawo 1019. Kyokka nga kigambibwa nti n'ebitundu ebyenjawulo mu ggwanga erya Uganda bwe kityo bwe kyabadde. Kyokka newankubadde nga bwe kityo bwe kyabadde mu bitundu ebimu, era nga abantu abamu ne declaration forms bakyazirina, bogerera nga akakiiko k'ebyokulonda ebimu ku bye kabadde kasoma ebyatuuse okwebuzibwa Bannayuganda nti bino omukulu byasoma abijjawa. Abantu nga ku polling station babeerako nga kalulu bakabala kiki ekyabadde kigenda mu maaso, era nsonga ki yaleetedde Simon Byabakama okusoma byasoma. Ng'ovudde ku Simon Byabakama bye yasomye, njagala okuwa akatambi kano nga kannyonnyola oba nga kakulaga. Okusinziira ku katambi kano kagambibwa okuba kikakwatiddwa omu ku ba officials okuva mu kakiiko k'ebyokulonda. Mukadde nga Simon Byabakama agenda kulangirira, wabaddewo olutimbe olwabadde lulaga ebigenda mu maaso, naye nga waliwo ali ku control agambibwa okuba nti yakutte akatambi kano nga bino oba oli awo ebisalibwawo ku biki ebigenda ku lutimbe. Wuliriza, ebyabadde biteekebwa ku lutimbe waliwo n'ebirala ebyabadde bigambibwa okuba nti bye byabadde ebituufu. Wuliriza bulungi, njagala nkulaga akatambi kano okalabe, owulize n'ebigambo ebikatambulirako. Kayina ekifaananyi wabula kayina n'ebigambo ebikatambulirako. Ekiri ku kifaananyi kiraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde waggulu. Era bino byolaba wano ku screen yo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu wano babadde balaga mbu yafunye oba yabadde alina mukadde ako 71.88%. Kyokka nga kigambibwa January Kaguta Museveni yabadde ali mu 24.46%. Wabula ate mu katambi tuwulira Byabakama nga results zasoma teziraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina 24.46%. Kati katambi kano kalaga nti obaka AI wabula tekannakakasibwa newankubadde era abakungu bayinza okuvaayo ne bakeegaana oba ne babyegaana bino ebirabikira mu kko, naye nze njagala mbikulage. The total number of registered voters remain 21,649,067. The total number of polling stations are 50,739. As we talk now, the total number of police stations from which we have obtained the results are 47,499, representing 93.61% of the total number of
polling stations across the country. The performance per candidate is as follows. Bulira Frank Kavinga, 44,328, representing 0.42% of the valid votes cast for the candidates. Kaswante Robert, 32,224, representing 0.30% of the valid votes cast. Kyagulanyi Sentam Robert, 2,601,150. Mabirizi Joseph, 22,274, representing 0.21%. Sorry, in the case of Kyagulanyi, I beg your pardon, that tally represents 24.46%. 24.46% for Kyagulanyi, who has 2,601,150. Mugisha Gregory Muntu Oyera, 57,019, that is 57,019, representing 0.454 of the valid votes cast. Munyagwa Mubarak Serunga, 30,509 votes, representing 0.29% of the valid votes cast. Nandala Mafabi James Nathan, 202,802, representing 1.91% of the valid votes cast for the candidates. Yoweri Tuhaburwa Kaguta Museveni, 7,643,778 votes, representing. Ati bw'otunuulira akafaananyi ako oba bw'otunuulira akatambi ako kakulaga kalagira ddala nti kalaga ekyo results eziri ku Yoweri Kaguta Museveni ate mu ddoboozi owulira nga byabakamaza asomera ate ku sayidi eya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kino nno kyaleesewo ebibuuzo bingi nnyo era bannayuganda bangi naddala abalabye katambi ako obwedda beebuuza ekituufu kye ki, era Simon Byabakama ensonga ne zongera ogenda maaso n'okubanga ebibuuzo byebuuzibwa era yawuliddwako nga bamubuuza by'osoma bivaawa n'agenda maaso n'okubanga ananaagira ebimu ku birala byengenda okubanga nkuwa nga tunaba kubanga tweyongerayo njagala kukulaga nsonga nga bwe zaadde zitambula. Ng'oggyeko amasasi agaakubiddwa n'ebirala ebyagenze mu maaso ebimu ku birumira mu kalulu kano bingi ebyeyolese. Mu bitundu eby'Lyantonde Kasagama waliwo akatambi akatambudde nga kalaga nti baabadde batiikinga obululu. Kino nno nga kyakwatiddwa ku kamera. Simon Byabakama kino teyakikonsidalinze.
byabadde mbitundu by'eryantonde Kasagama. Ensonga nga zigenda maaso n'okubanga zibaawo anaffe tuteeka okugenda maaso n'okubanga tubikutegeeza. Gwe yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwe atali mu Uganda bino weetaaga obbimanya kubanga biri mu kugenda maaso. Emikutu gy'amawulire okwetoolola ensi yonna gigenda maaso n'okulipootinga ebigenda maaso mu Uganda era nga bangi bamaze okubuulira ensi ku biki ddala ebituufu ebiri mu ggwanga erya Uganda. Omukutu gw'amawulire ogwa CNN, omukutu ogwa BBC, omukutu gwa Al Jazeera n'omukutu ogwa Sky News bamaze okubanga balipootinga ku butemu, obutujju n'ebikolobero byonna ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Gwe kyoba omanya buli kimu ekigenda maaso amawulire gakiripootinze. Omukutu ogwa CNN mu ggwanga erya Amerika gutegeezezza ensi nti mu ggwanga erya Uganda waliwo abali mu kugenda maaso n'okubanga bawambibwa wetwogerera, waliwo abagenze maaso n'okubeera nga bakubibwa era nga kigambibwa okuba nti waliwo n'ennamba etannaba kubanga etegerekeka ey'abo abafudde. Ensonga zimaze okubanga zituuka era bannayuganda ensonga bagitutte waggulu. Emikutu gy'amawulire okwetoolola ensi yonna gitandise okubanga giripootinga ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Kakati gwampuliriza nga nkyagenda maaso n'okufeffettera nkugambye nga sinaba kubanga ngenda mu field kusakira bivaayo, njagala kuwa ku ebyo ebizize bikwatibwa mu bitundu by'eggomba. Waliwo emmotoka eyabadde etambuza obululu obutiikinge. Emmotoka eno egambibwa okuba nti yabadde ya muntu sekinnoomu wabula nga yabaddemu ballot papers entiikinge nga balina polling stations ezimu yabagitwala. Bannansi baagigwako ne bagisalako era ebyaddirira benjagala olabe mu katambi nga batugenda mu maaso n'okweyongerayo. Omwe buli omu Mbubaba ba Museveni mujje muchukua emigo muchukua amayinja kuba kimotoka tewali wano mayinja bannange ojaleka atwatake obuzibu omubangi bamukolane temusuula bizibiti temusuula ekyo kyali mu bitundu by'eggomba. Kugambye byonna ogenda maaso n'okubanga obitegeera nga ate waliwo n'abalabiddwako nga batwalibwa ng'ente era nga byonna obuze ogenda maaso n'okubanga obiwulira ate era nkyagenda maaso n'okubanga mbikutuusaako. Obumu ku bujulizi obulaga nti akalulu kano kabaddemu ebirumira era nga Simon Byabakama agambibwa okuba nti ayina ebyokwanukula. Waliwo akatambi akalala. Akatambi kano njagala kakulaga naye njagala ompulirize bulungi. Akatambi kangenda okukulaga kannyonnyola ngeri Dr. Lina Zedriga, Deputy President w'ekibiina kya NUP owa Northern Uganda, agambibwa okuba nti naye yawambiddwa. Wabula njagala okutegeeza nti akatambi kano akoleddwa bukolebwa, wabula mu kukolebwa nga kannyonnyola butya bwe yatwaliddwa. Kkiriza nkakulage tubeere nga tutambula. Last night
around 7:40 p.m. Actually 7:35 p.m. About 8 military men came home with 2 vehicles, 1 drone, I think it's a Toyota Haas, and another vehicle. They entered the house and entered Mama's room. Oh my goodness. Picked her. Whatever she had on her was taken with her. Her phones were taken. But then later on around 9 p.m. I received a call from an officer who told me that she is safe and she is with them. I'll either see her in court or I'll see her at home. Yes, Dr. Lina Zedriga tukyagenda maaso n'okukola okunoonyereza ku nsonga eyo okulaba oba ddala bwekityo bwe kiri naye ng'embeera bwetyo bwe yatambudde mu bitundu eby'ewamuwanga Kivumbi ate ategeera biki byaliyo. Olunaku lwajjo omwogezi wa poliisi yavuddeyo n'annyonnyola bye yannyonnyodde nga byawukanira ddala n'ebyo ebyogerebwa ku bantu ababadde ku ground, era njagala okutegeeza owulirize ebigambo bya Honorable Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi nno baamuwangudde ku nkomerero. Ngenda kusomera lisiti y'ababaka ba NUP abawangudde akalulu kubanga lisiti eyo ngiina bulungi nnyo wano. Twatambula polling station ku polling station kitundu ku kitundu eby'eggwanga erya Uganda. Red Zone Media ne group yange twakola omulimu gwonna okulaba ng'ababaka ki abaali bamaze okuba nga balangirirwa newankubadde ng'abamu babbiddwa era kale abamu balangiriddwa. Ngenda bakutegeeza Honorable Muwanga Kivumbi omu ku bawanguddwa wabula bubi nnyo kubanga ne maama we yafa ku lunaku lwennyini era ng'okufa okwo oba olyawo amasasi gaavuga tewali yategeera nsonga ki, wabula nga mu maka gennyini ago waliwo abantu abattibwa. Poliisi eringa yavuddeyo statement ya poliisi yabadde ng'eringa egezaako kukyegaana, wabula njagala kuwa Muwanga Kivumbi yennyini nga nnyonnyola ku biki ebyabaddewo then nzija ate nkwongereyo. Nga tebalina ku luguudo babatidde munda omwo mu nnyumba badde banoonya buleme okukula ne bajja bagezeeko bakule ne balukuba amasasi nedooza bwera egudde ate ne bakitegeera nti bamaze okutta abantu wawona abadde emirambo abantu 10 nga bamaze obbatta. Awo ne baddamu ne bakola rawundi y'amasasi amangi ennyo okumala eddakiika nga 15. Oyinza okulowooza wano waliwo Kenya yalumbye Uganda kati bamala ogakuwa n'ekiseera ekyo badde bakikozesa okuddusaawo emirambo gyonna egyabadde gittibwa n'okugijjusaawo nti abantu babatidde muki mu nnyumba, si ku luguudo siwa baba batidde awo olaba mu nnyumba ne baddusaawo emirambo egyo gyonna. Nabadde n'abantu abaddemu mu mmotoka omwo balabye buli ekigenda mu maaso nga basitula buli ali injat buli ali ki nga bamuddusaawo. Nina ba agents abankumifu kikoso buli bwadde buwedde nga balina essanyu nti bawangudde era n'abawagizi bwe bali obutali musango naye kutya lwadde lwatandise ddeeyo ekibibi gye babadde bantu babalabidde nga bagezaako okukyusa ebivudde mu piki mu kulonda. So ne bajjana kusaaza enjogerako zaddemu endeeza ekiro we balumidde wano era ne batera abantu bonna babatutte egombe mu hospital. Nendowooza era okutya okuba ekifaananyi nti bassa abantu 10 mu kifo kimu n'egombe ne babajuusaawo ekiro ne babatwala emulago. Kati tubadde tulina wano family abadde ano nange simanyi baani bafudde. We just took the number because emmotoka mwabaddemu ababaze. Kati olugoye luli njadde kulaga oli omwami ku identifying mukyala we n'agamba mukyala wange ateeka okuba yafiiridde wano. Nabano bajjukira waliwo omulambo gwe basikidde nga gusigadde mu mpale ya mukazi nga guliko nakaleega kokka. Kati atunuulidde ki oyo yabaddewo babaddewo nga babiraba oyo ama identifying the wali omulala balese essimu gombe asabadde bamutyako engoye ne bajjamu essimu ne bagikubyeko ne bakubira mukyala we ne bagamba nti ono bbaawo yafiiridde muki. So tugezaako n'okutegeera waliwo kati omukyala bamuyita Aisha wekaabalamba ye bamukubye
ate nga bamwogera n'omulangira twagamba ova mu byobufuzi. So it was a combination of military bikanyama bye baleeta ne local actors. So oyo kumakya afudde kumakya wano nene omulambo ne bagutwala e Gombe. So abalala babakutte babalina mu makomera naye abooke bo balamu bali mu makomera tunaadiriga nabo ne tusobola kufumiitiriza bulumi bw'oyitamu abantu bobadde nabo kapentry kati mwogera n'abaana baabwe. Bari kubera mu kusengeka n'amawulire bagenda sobola. Gino sasi byalemedde mu kisenge nino sasi watali gamba mbono bakubyewo mu Somali Yes, ebimu ojja kunzikiriza sijja sobola bipuleyinga wano naye nja kugezaako okulaga ekyo ekikyasoboka era ne message eno njagala ogifune bulungi nnyo nga sinnakuleeta ku nsonga ndala naye nkugambye bingi byogenda okulira n'ekiwandiiko eggwanga lya America likifulumizza nakyo ngenda kuba nga nkikutuusaako then ngenda kuwa n'ebimu ku bitambula mu diaspora bannayuganda bali mu kugenda maaso n'okuba nga beekalakaasa nga balaga obutali bumativu ensonga ezigenda maaso n'okuba nga zitambula. Bannayuganda bali mu ggwanga muli miliyoni 4. Kyagulanyi yavaayo omuntu omu naye nganga General Yoweri Kaguta Museveni n'amutuusa ku ssa lino lyonna nammwe muyinza kuŋŋamba mutya mbuno bannayuganda mwenna abali mu ggwanga miliyoni ne miliyoni mulemereddwa okugyako General Museveni nga mbadde musuubira si bwe biri nga byabakama akulira by'okulonda yalangiridde Museveni ng'amulaga yawangulidde waggulu ababaka bonna ab'omu Buganda bonna General Yoweri Kaguta Museveni yabasudde yataddemu balala beyayagadde byeyateekamu bayagadde byateekamu yataddeyo aba NRM asobole okuyisa ebiteeso byonna ebisanja ebijja tubasaba bannayuganda mwenyigiremu mu kukyusa eggwanga kubanga mukusabokka tulina okukyusa pulezidenti ebiseera ebijja mu maaso tugenda kulonda pulezidenti wa Uganda. Yes, webale kubanga okyagoberera bino byonna tukyagenda maaso n'okubanga tubikuwa naye nkugambye results zitandise okubanga zitiisa abantu kakati wuliriza ku polling stations ezimu ezisinga obungi nga ebibalo byonna byalaganga Robert Kyagulanyi Ssentamu awangula buwanguzi kyewuunyisa okulaba nga ate Simon Byabakama yagenze maaso n'okulangirira ebyo ebyawukanira ddala mwemu ku polling station mu bitundu by'emawokota yengenda okuwa bino emu ku polling station yawulirwa mu katambi kogenda okuwulira era nga kakwatibwa tiimu yaffe nga Dr. Hildaman yawangula kumpi buli polling station wabula nga ate oluvannyuma era lekiyaga Dr. Hildaman ne bamusuula ne balangirira Mary yakyambadde bw'atyo ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obululu era ne bukyangibwa. Ana
Yes, kakati ebyo nga bw'obiwulidde bwe bityo bwe byali. Kakati awo nawo njagala tufeewo byali mpigi ebyo era nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo yawangulayo. Kakati waliwo ekyabadde ekakuuto. Honorable Geoffrey Rutaaya yasuuliddwa. Wabula yagenza okusuulibwa ng'era waliwo ebirumira era musajja wattu yalabwako nga naye agenda maaso n'okuba nga ateekawo embeera DR forms bazikyanga n'ebirala nga bwe wabiwulira era bwe byali. Nfulumye oluvannyuma lw'okuba nti Katonda wa Uganda Kasolo obuwanguzi abunzigyeko bunnumye, sijja kugamba nti sifaayo, bunnumye kuba mbunongereza ebbanga butaddemu amaanyi gange efooti yange yonna n'abantu betambudde nabo bambi. Bantu bange mbagamba kintu kimu nti obuwanguzi mbeebaza nti obuwanguzi mwabumpadde. Bw'atyo Honorable Geoffrey Rutaaya n'abanga yasuulibwa mu ngeri eyo. Kakati waliwo agatambuzibwa, waliwo envuvuuma ezigambibwa nti byandibanga ebyababaka ba Parliament byali bifuuse bya order era mbwe essimu zandibwanga zaakubwanga nga zisalawo busazi oyo mumulangirire oyo temumulangirira nga bwe wabirabye bwe byabadde bitambula. Ngezaako kulaga ebintu bwe byabadde bitambula byonna gwe ogende mu comment section ombuulire ebintu byabadde bya mazima na bwenkanya oba Munnayuganda yeetaaga ogenda maaso n'okuba nga ateekawo embeera wakati ng'amaka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gasaliddwako. Njagala okutegeeza gwampuliriza waliwo Bannayuganda naddala abali ebweru w'eggwanga erya Uganda abalabiddwako nga batandise ogenda maaso n'okuba nga beekalakaasa. Mu ggwanga lya Kenya waliwo Bannayuganda abaliyo
nga begattiddwako n'abamu ku bannakenya bo ne wenjogerera erabika embeera ekyagenda maaso n'okubanga ebaayo. Kati nga sinnakusomera kiwandiiko ekivudde mu ggwanga erya Amerika kikyegambye, njagala nsooke nkutwaleko wano. Mu bamu ku bannayuganda abawangalira mu diaspora batandise okubanga balaga obutali mativu bwabwe era balumbye ezimu ku embassies oba ebitebe eby'eggwanga erya Uganda oba oliawo n'ebitebe byabo abakwatibwako ku nsonga ezo ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda nga balaga obutali mativu bwabwe. Nakano nako njagala nkakulage then oluvannyuma kalabe si kawanvu nnyo nzije tukomewo n'ekiwandiiko eggwanga lya Amerika nga lirabula kwebyo bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Wulira. Justice denied! Justice denied! Justice denied! We reject! 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 What is that? 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 Leave the power! Look at you! Leave the power! Yes, kakati eyembeera n'ebirala bigenda maaso eviiriddeko eggwanga lya Amerika okutandika okulabula abatuuze baalyo olw'ebikolobere bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda obunkenke obugenda maaso mu ggwanga erya Uganda batuuse okulabula abamu ku bannansi b'eggwanga erya Amerika abali mu ggwanga erya Uganda ko n'abo abasuubira okutambula okugendayo mu ggwanga erya Uganda. Era ng'ekiwandiiko kino kifulumya mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero. Njagala nange ngende mu maaso n'okubanga nkikutuusaako then oluvannyuma nzije tubeere nga tutambula. Neebaza mwenna abatambudde naffe naddala gye tuzze tutambulira okubanga tubatuusako updates zonna ze tubadde nga tubatuusako. Kati njagala tuyite mu kiwandiiko kino eggwanga lya Amerika bagambye eki ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Wuliriza. Gabagamba nti US issues security alert for citizens in Uganda as tensions rise after polls. Eggwanga lya Amerika liyisizza ekiwandiiko kino kyafulumidde ku mukutu gw'amawulire gwa Citizen TV Digital mukutu gwa TV ogw'amaanyi mu ggwanga erya Kenya nga bagamba nti eggwanga lya Amerika liyisizza security alert ekiwandiiko eky'obwerinde eri bannansi mu ggwanga erya Uganda oba eri abatuuze b'eggwanga erya Amerika abasangibwa mu ggwanga erya Uganda ko n'abo abasuubira okutambula ogenda mu ggwanga erya Uganda. Mu kiwandiiko kino njagala tukiyitemu ffenna tubeere nga tugenda maaso n'okuba nga tukinnyonnyoka. Wuliriza. Nga bagamba nti the US Embassy in Uganda has urged American citizens to exercise enhanced caution following reports that the security forces used tear gas and fired shots in the air to disperse gatherings during post-election unrest. Uliriza. Mu ggwanga erya Uganda naddala mu kibuga Kampala jjukire no embassy ya ggwanga lya Amerika esangibwa mu ggwanga erya Uganda. Kitegeeza baripootinga ebyo bye balaba bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Kakati gwagamba nti oba tonnamanya kigenda maaso ku mukutu guno ogenda maaso n'okubanga okisanga. Wuliriza. Bakugamba nti baategeddeko bulungi nnyo nti okwekalakaasa oba unrest mu ggwanga erya Uganda oba otali butebenkevu bukyagenda maaso. Ab'ebyokwerinda mu ggwanga erya Uganda bakozesa tear gas omukka ogubalagala ne bakozesa ne live bullets. Nti era oluvannyuma lwa bino byonna obunkenke buli mu kweyongera. In a statement on Friday, the embassy warned that the situation remains fluid and could change rapidly as the East African nation awaits the election results. Nti we baali bakyalinda Uganda nga bakyalinda ebigenda okuva oba okulangirwa Simon Byabakama bano nga bagamba nti basuubira embeera okugenda maaso n'okubanga yeeyongera okutabuka. Era ne bayisa ekiwandiiko lunaku olwokutaano okwosajjo nga balabula
bannansi baabwe abali mu ggwanga erya Uganda n'aba basuubira okutambula ogenda mu ggwanga erya Uganda nti embeera yali ya bunkeeke ku lunaku lw'okulonda wabula bagisuubira okugenda maaso n'okuba nga yeeyongera okubeera embi naddala oluvannyuma lw'okulangirira ebyo ebinaaba bivudde mu kulonda kubanga bannayuganda bangi bagambibwa okuba nti si bamativu era tebakkiriziganya n'ebyo ebyalangiriddwa Simon Byabakama kakati bano baalangirirawo ne bagamba bannansi baabwe bagasuubira okutambula okugenda mu ggwanga erya Uganda balabulwa. The US Embassy advised US citizens to avoid large public gatherings and demonstrations, noting that such events can escalate without warning. Balabula bannansi baabwe mbu okutambulira mu kibinja oba okuyimirira mu bibinja okuŋŋaanira wamu ne demonstrations bazeewale olw'ensonga biyinza obbaleetera obuzibu. Americans were also encouraged to monitor local media for updates, limit unnecessary movements and keep a low profile. Era baabalabula ne babategeeza nti babeere we babeera babeere nga babuzaabuza banoonye nnyo medias eziriroko zijja kubabulira obaoliawo ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Bino byonna byabaawo ng'amaka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gasaliddwako nkulipootingira nga bwe biri ate nga byonna tugenda kujja okulaba nga tubikutuusako byonna ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Naawe gy'osinzira ogenda maaso n'okuba nga gy'otulabira ensonga ozitegeerere ddala bulungi nnyo. Nina lisiti wano ey'ababaka ba Parliament abagambibwa okuba nti be baakakasiddwa ku kkaadi y'ekibiina kya National Unity Platform. Kuliko Honorable Mwadanko Nyingi oyo wa Kyadondo East, kuliko Harriet Nakwedde oyo wa Kayunga District Woman MP, kuliko Egwenya Nassolo Lubaga South, Maseruka Robert Mukono, Shamim Malende Kampala, Charles Tebandeke, Francis Zake, Brenda Nabukenya, Robert Sekitoleko, Hassan Chirumira, Dennis Sekabira, David Kalwanga Busujju, Haji Kasirye Nganda Mulya Nyama, Zahara Luyirika Machindye West, Helen Nachimuli oyo w'ebizinga by'e Kalangala, Sara Lwansasula, Muyonji Hussein abangi gwe mmanyi nga Swengere, Paulo Mwiru, Teddy Nambozo w'Empigi, Mulima Mayuni, Honorable Joel Ssennyonyi, Zambali Bulasio Mukasa, Honorable Joseph Gonzaga Sewungu, Amanio Stella w'Emukono Saidi eyo, Sekitoleko Robert ono mbasi muzeemu, Kiruruta Nkere Tanyi yawangudde Kasirenganda muzeemu, Abudala Kiwanuka, Sara Lwansasula naye muzeemu, Abubeka Kawalya Lubaga North, Betty Namboze Mukono Municipality, Ivan Kyeyune Nakasongola, Sebina Javira ono yakubye empuuga, Namutaawe Nantongo oyo we Luwero, Elias Nalukoola Amudyobole oyo mujjukira, Kiwanuka Sulaiman, Dr. Batuwa Mukuve, Jamal Mukuve mumanyi w'Ebusogeyo, Odole Kanabi, Hajati Sumaiya, Magola owa Independent yakubye Seggona, Patrick Nsambo we Kasanda, John Baptist Nambeshe, Sazi Godfrey w'Egomba ne David Serukenya ow'Amakindye Ssaabagabo. Bano be baawangudde ng'ababaka ba NUP naye nga lisiti tukyajadijasitinga ngenda kujja ngisome bulungi nnyo mu updates ze tugenda okujja tubeere nga tukutuusaako. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.